Abasibe okuva mu bitundu bya Ankole ebigezo byabwe bya P.7 ebyakamalirizo batulira ku kkomera lya Mbarara main prison. Bano batula abayizi 37 nga ku bano bana bayitidde mu ddaala erisooka, 2 bayitidde mu ddaala lya 2, 10 bayitidde mu ddaala lya 3, so nga abasatu bayitidde mu ddaala lya 4. Olutegedde ebivudde mu bigezo byabwe ne batandika okusagambiza. Abasibe bano batubuulidde kiki bazzaako. I'm among the best 4 of the squad the first grade. So I have a plan that when I have left prison, I should be an important person outside. And that though I've been in prison, doesn't mean that my life has stopped there. So through education, I see that I can be rehabilitated and transformed. I become an important person in the future. I look forward to becoming an engineer when after being released, if I proceed with my studies. Okay. With how many grades did you get? I got aggregate 12. After a year, I want to join senior 1 and study till senior 4, such that when I go outside, I start counseling people. I managed to score 9 aggregate. So as I stand, I am the best here. So I also take this opportunity to thank the OC and the staff for their good support they have been giving to us. Akulira amasomero ga Mbarara prisons Wini Musanyana asanyukidde obuwanguzi bwe bafunye. Sifunye mu muyizi yenna agudde. Kino kyebaliza Katonda n'amaanyi ge tutaddemu okulaba nti amaanyi ge tutaddemu okulaba nti tuyita bulungi. Wabula agamba singa babadde n'abasomesa abamala bandikoze bulungi okusingawo. Bwe tunaba nga tufunye abasomesa okuva wabweru okusupplementinga ku basomesa bennina munda muno, nsuubira tujja kukola okusinga wano nga bwe tukoze. Kati bano balindiridde kwegatta ku siniya omwezi ogujja.